Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinzira okubanga ku mukutu kwoli ne nkugamba nti subscribinga onyige n'akaakade osobole okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, nkwebaza bwebaza yonna gy'oli, gwali e Dubai, gwali e Qatar, gwali mu East Africa, gwali mu South Africa, gwali mu Central Africa, gwali mu West Africa. Nkwebaza okubanga ku mukutu kwoli, ne neebaza bali mu Middle East, ne neebaza bali mu yensi kyendala eyo baana bangi abatulaba. So yonna gye muli mbeebaza okubanga ku mukutu kwoli, era neewaayo okubanga yes waliwo eddoboozi ly'ennyongera ku nsonga zammwe ne ziba nga at least wabaawo wezikola ki wezituuka. Yes, bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga, naye olunaku olwaleero story gye nkuleetedde ye ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobiwine. Ffenna tumanyi nti omukulu Bobiwine emabegako waliwo ekibiina ekyakolebwa, era nga kino ekibiina kyakolebwa okubanga kirepresentinga people power, olw'ensonga nti people power eno bagenda okuba nti bagiwandisa ng'ekibiina ne batuukayo ne babagamba abakulu erinnya baalitwala dda. So ne bagamba nti kyebasalawo nga people power ne bagamba waaye tukole ekibiina bano gavumenti eriko ereme kwekwasa nti waaye bano abatuuze abatulumbye oba abazze okwesimba ku bwa pulezidenti tebalina umbrella wonna we bagwa, bali awo just movement. So ekyandibaleetedde obuzibu era babakubaka surprise ak'okuba nti basala bakole ekibiina kino ekya National Unity Platform oba kiyite NUP. Olwamala okukola ekibiina kino, so bingi ebyaliwo omukulu Bobiwine bamulonda ng'omukulembeze, naye amawulire gendese olunaku olwaleero awo mbadde nkuwaka background kubanga ensonga eyo saagyogerakoko. So amawulire gendese olunaku olwaleero g'ekibiina kino, oyinza okuba obadde tomanyi, naye ekibiina kino kyaddaaki Electoral Commission eyabyabakama yasazeewo negaana omukulu Bobiwine okubanga akozesa kala za red. Bamugambye nti kala zino azeesonyiwe era tazikozesa. Okubulirako background ya kala zino goyinza okuba obadde tozimanyi. Kala ya red eno Bobiwine oba ekibiina kya NUP kyagenda ne ki-applyinga eri Electoral Commission ne kibagamba bannaffe tubadde tusaba okubanga tukozesa kala ya red. Electoral Commission ne bagamba ekintu ekyo kiyinza okuba ekizibu kubanga kala ya red ya UPC, Uganda People's Congress, kyo kibiina. So Electoral Commission ne badvising bafune colors endala omwali kala ya blue. So ne kiba nti kino ekibiina ekya National Unity Platform oba giyite people power, ekibiina kino kigenda kubanga kikozesa kala ya bulu, naye abakulu mu kibiina kino muli Bobiwine n'abalala bo baagaana okukola ki okikkiriza. Ne bagamba tuddemu tuwandikire UPC tulabe oba esobola otukkiriza okukozesa ki kala zino, olw'ensonga nti kala eno abantu ab'enjawulo buli omu gyamanyiddeko. Ti ffenna tumanyi olaba red omanya people power, omanya NUP, omanya Bobiwine. So ne bawandikira UPC negano respondinga netabaddamu. So bo ne bagenda maaso okubanga akozesa colors ezo eza red. So akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne kabanga kabawadde kiri ekiwandiiko kibakuntumye ekiwooninga, yabagamba nti babadde stubbornly baganye okukola ki okubanga bawuliriza ekintu kye babagamba. Babagamba eyo kala already registered, ate bo beewaddeyo okutandika okukola ki ogikozesa ekintu ekimenya amateeka. Bobiwine essaawa zino akyali mu review n'abantu be abatwala kino ekibiina, bakyali mu kweteesaganyako engeri kiki kye bagenda okuzzaako ku nsonga ya kala eno, kubanga tulabye nti erinnya people power baali balemesa era ne tulaba nti bakola NUP, ate kati ne kala eya red nayo basazeewo bagibalemese. Kati simanyi kikiddako kye bagenda kukola, naye nga omukulu Bobiwine ye ng'omuntu azze nga kiwalaata, azze amazeeko, sikiwa nti waliwo ekintu ekiyinza omwekiika mu maaso okubanga kimulemesa akalulu kano. Yadde waliwo embeera ya kala naye kyo si kikulu gyali, olw'ensonga nti yagambye n'abantu mu kibiina kye kino
yabagambye nti muyinza okulowooza ekibiina kya NUP kirimu abantu batono naye mugenda kubeera surprise abantu abanene ab'amaanyi nga bakyegasseeko. Era emabegako awo twalabye Sebagala oyo omukulu w'amaanyi nnyo mu by'obufuzi by'eggwanga y'omu ku basajja abeegasse ku kibiina kino. So abantu bangi bagenda kuba bakyegattako bwe yabadde alambulula n'agamba nti mujja kubeera surprise nti ba MP manya bagundi abasajja ab'ebikonge ebinene wano mu ggwanga be bamu ku basajja bagenda okuba nga beegatta ku kibiina ekyo. Yes, wano ku Prejani Media TV tukuwa ebifo eno n'eri yonna gy'osinziira, likinga, commentinga, subscribinga.